And I want to thank nga CEO wa ABS TV, the CEO of ABS TV. nebaza abakozi And I want to thank the employees n'abo abaagenda. with those who went. Era nga CEO wa ABS TV, And as a CEO of ABS TV, nebaza media houses endala that I want to thank all the other media houses okuyimirira nange. to stand with me. Era nsaba Mukama abawe And I omukisa. pray again that may God bless you. Nsaba Mukama abakozese, I pray that may God continue using you abawe mwoyo w'amagezi. and give you the spirit of wisdom. Byebyo ebyange. That is all what I have to say. Siina kyamaanyi kye njja kwongerako. I have no much to say. Sandyagadde ate kwogera ku muzeeyi. I wouldn't want to speak about my father. Omulundi okusookera ddala omuyita taata, The first time to call him a father, bamuyitanga taata Nvu. they used to call him Daddy Andrew. Nawe omwana gwe yasooka ozaala His firstborn. nga mwenna And even all of you, tannabazaala. he had not born. Zaalibwa I was born. nga si mulokole He was not a born again, ate nga si musumba and he was not a pastor, ate nga si mugagga, and he was not rich. nti oba ABS TV yaliwo, That all ABS TV was existing, nti oba yalina abakozi. that or maybe he had the employees. Nazaalibwa nga teri amuyita taata, No one to call him a father. nazaalibwa nga bamuyita Iga, And I was born as they used to call Iga, Augustine, Augustine. nga teri amuyita muzeeyi. And no one could call him Papa. Naye olunaku lwe nazaalibwa But the day I was born, ne batandika omuyita taata Andrew. they started calling him Daddy Andrew. Era naweebwa omukisa nze muntu And I was given an opportunity that I'm a person eyasookera ddala omuyita taata. who first called him Dad. Mwe muli ba bebi, You are babies. mwe muli ba bebi, You are babies. mutandise taata You started calling him Daddy 24, 24, 25, 2005, 26, 2006, 27, 2007, 28, 2008, 29, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 2014, 2014 2014, ne ba Aisha and the Aisha, ne batandika omuyita they taata, started calling him Daddy. nga nze namuyita dda taata. Then I had called him a long time. Era omuntu oza muyita taata To call mutozirako my young sister called Vini muto wange oh, omuli God. ye muntu That is a person. ndowooza abasinga gwe maaso okumuyita, Most of you first called Dad. naye ku nze muli ba bebi To me, you are abasookayo. babies. So For that reason, nyimiridde okwogera I'm standing here to speak mutabani we. as his son. Ekiti ekisooka That is the first category. ne nyimiridde okwogera To speak ng'omuntu as a pastor gwe yaleka emabega from whom he left behind. And with the work simple okola omulimu of God. gerenga kisooka neebaza abantu Point number one, I want to thank people, abayimiridde ne famire yange. my family. Many things, Naddala abakristaayo especially the believers ab'ekkanisa eno of this church. mu bulamu bwe In his life, never, teyafuna mukisa never kulaba ku bazzukulu be, to see the grandsons and daughters. teyafuna mukisa, He never teyafuna gotten an opportunity to see his daughters nga baggyibwa mukiyita ku luggya. being taken at compound. Omukisa Kristo musanyufu. He is Kuba kati alina
has grands. Alina abazzukulu. He has grandsons and daughters. Era nze ayimirirawo nga jjajja waabwe. And I am standing as the grandfather. Kuba nze jjajja. Because I am the grandfather. Wano waliwo kazzukulu ke kamu tekanatandika na kwogera. There's one was not even started speaking. Abasinga bagamba musumba yazaala n'atatugamba. People say that pastor gave birth and he didn't tell us. No, not that way. Wano waliwo kamu kaakali. There is one. Ayambadde mu ofiisi nekagamba. And I was in the office and I told him, luno olunaku jjajjaawo akutaddeko amaaso. this day your grandfather has put an eye on you. Mukama mulungi. God is good. Nasigala mu bigere bye. I remained in his footsteps. Era nze jjajja. And I am the granddad w'abaana abo. of those children. Bato bange. My siblings. Newankubadde sitaakozesa bato bange. Though I always like to use my siblings. Kati baana bange. But now they are my children. Keiza abadde ambuuza. Keiz was asking me, totuuka ekiseera. don't you reach a time n'olaba ng'omugugu mungi. and you see that you're carrying a lot? Ne mugamba omuntu yenna. And I say to everyone, waawo otuuka n'olaba nga obuzito bungi. there is a time you reach and you say it is too heavy. Naye tosobola zaala mwana. But you cannot bear a child. N'omuddukako oba n'omwesamba. And you run or avoid him. Olw'okuba tosobola kuyimirira naye. Because you cannot stand with them. Olina obeera naye. You have to be with them mu buli mbeera. in every situation. Bato bange. My siblings. Abataliiwo. Those who are not here. Abali ku ssomero. Those who are at school. Era nalayira. And I saw. Nensuubiza. And I promised. Si baganda bange. Not my brothers. Wabula baana bange. But my children. Era nnyimirira nabo. And I stand with them mu buli mbeera. in every circumstance. Katonda atuwadde omukisa. God has blessed us nga family. as a family. Okuba nga tukwatagana. However, to associating though. Nga womanyi nti 10. As you know that 10 lisobola kuba nga lissa kimu. cannot. Era waba. They're always. Abaawukana nammwe. People who are different from you or separating from you. Si bangi. Not many. Tebawera basatu. They are not more than 3. Balinga abantu nga babiri. They are like 2 people. Naye abasigadde. But most of them. Tussa kimu. We associate. So n'olwekyo nkyebaliza Mukama. That's what I thank God for. The church. Even the followers or believers. Okuyimirira ne family yange. To stand together with my family. Bali abakozi. And I thank those who are employees. Era nsaba Mukama. I pray buli muntu yenna that God and everyone azze wano n'ayiwo and those believers and non-believers abayimirira naffe. Those who stand. I pray that may God bless you. Simanyi bye mwetaaga mu bulamu. I don't know what you need in life. Naye at least nzikiriza. But I believe. Buli omu olina kye weeta. Buli omu olina ekirooto. You have a dream. Buli omu olina enteekateeka. Kigenderera. You have an ambition. It's my ekyo kyo oleme mu bwensi nga tokirabyeko nga tokiyimiriddeemu. Era nkusabira nnyo Katonda akutuuseewo mu linnya erya Yesu. Thank you family to stand with the family. Ey'omugenzi the family of the late kitaffe our father Yazaala abaana abangi who bore many children mu biti ebyenjawulo. In different categories. Abaana ababe his own children, ebirabo Katonda bye yamuwa, the gifts that God gave him, n'ebirabo with the gifts ebyabakkiriza of the believers Katonda bye yamuwa, which God gave him, n'ebirabo with the gifts ebyabakozi of employees. Abasinga ku baabo most of them bemulabawo tebakyakola wano. Those you see no longer working. Naye bo bagamba but they say kino kikulu, this is very important, kino kinene, it is big. Era abasinga and most of them mu kalenda zaabwe at their calendar bamaakinga olunaku luno. They marked this day. Ne bagamba and they said luno olunaku this day
terusobola va mu kalenda zaabwe cannot leave a calendar. beefiiriza bye bakola They stop newankubadde tebakyali bakozi They are no longer employees, most of them, beefiiriza bye bakola but they ne sacrifice bava ku mirimu gyabwe leave their duties, ne and they come lunaku bwe luti on such a day okussaamu Mukama to ekitiibwa respect or honor God ku lwa kitaabwe gwe yabawa on behalf of his father or their father. ku lwa famire On behalf of the family, nyongera okubeebaza I continue thanking you. mwebale Thank you. bannamawulire The journalists, media houses ez'enjawulo different media houses. okugyako ka media kamu It's only one media abo bo house twagaana okwatagana we refuse to associate. ate neekweke be basajja abaabukedde abo bo These bucket the people. NBS Park NTV BTM nezisoogedde With the others. bambi mwebale Thank you so much always for the truth. Then and what? ensi ne bagigamba And what they are telling the world. nti pasita Jengo yeekwese Pastor Jengo hid himself. pasita Jengo abuze Pastor Jengo has ne disappeared. midiya ezo But those medias, ne zigamba nedda they stood and said no. omuntu omulamu tasobola A kwekweka living person cannot ne hide. bakuba amasimu And they called. ne bakozesa amafuta gaabwe They used their fuel banoonye to look ekigenda mu maaso mu bulamu bwa or to Jengo search and what's going on in babuulire Jengo's ensi life, amazima to tell the world the ne truth. bansinkana And they met me. ne mbagamba wendi And I told them I'm here. naye ne batabikyusa But they did not change. nabo ne bajja They also came. ne bagamba And they said, omusajja the man tafulumangako has never gone ate out. He teyeekwese has never hidden himself. waali He's there. ago mazima That is the truth. media houses zonna All the media houses, bapurezenta the ab'enjawulo different presenters, Keys Kays, Saimo Simon. abasinga balowooza omusajja wange oba nina nekimuwa Most people think that naye he's mine. bantu babeera ku mazima But those are the people who always stand up based on bantu the bangi truth. nnyo bakaaba Keys Many people tell Kays. bamukaaba abakaabya amaziga Oh, many people cry because of era we Kays. tutuddawo mugambe nze tojja kunkaabya amaziga And I saw him and I told him, you will not make me cry. ate tannumbangako mu bubi And he has never come before me in the wrong way. Saimo Simon, pasita Jengo Pastor Jeng, ye afuba bagamba kituufu he always tried to tell them the truth. media houses zonna All the media houses, mukama abawe omukisa mu mirimu gyammwe may God bless you abundantly in your work. nabali abasigadde Even the others who are remaining. era mulaba ababukedde mbagambe mbasabira omukisa And when you see the book, the people tell them, I pray for them. mukama abatuuleko batandike okwogera And may amazima God dwell upon them and they start speaking the truth. so mbeebaza mwenna I thank all of you. Uganda yonna buli munnauganda Uganda as large. ku lwa famire y'omugenzi pasita Yiga Every Ugandan on behalf of Pastor Iga's family, mwebale thank you. kuyimirira naffe To stand with us. mwebale nnyo Thank you so much. mwebale And thank you. sirina kye nsobola bbawa There is nothing that I can reward unto you. naye naweebwa akalabo katini But I was given a small gift. abasinga bakabuusabuusa Most people doubt it, naye nze kye kirabo ekyange but that is my gift. sente ze ngenda wa buli muntu I yenna have no money to give to each and every person. si ngenda ku media houses I have no money to give the media houses, wabula nina akantu katini nnyo but I have something small. mukama yampa God gave me amaanyi mu lulimi lwange the power onto my tongue nga bwe nkugamba that when I tell you, mukama akuwa omukisa may God bless you, weekito bwe kiba that is so it becomes. omulokole n'atali mulokole The non-believers and believers. naye ng'oyimiridde naffe But as you stand with simanyi us, katonda gw'osinza I don't know the God you worship, naye nze owange gwe nsinza but the God I worship, akwetooloze bugagga I pray that may He surround you with na wealth, buwanguzi victory, na kutegeera with mu understanding. byonna In all, akwe mwoyo w'okutegeera gives you ko ya buli He's kimu the source of everything. mu linnya erya yesu In Jesus' mighty name. mukama abawe omukisa May God bless. kati njogera ng'omusumba Now, here standing speaking as a pastor, ng'omusumba eyasigala emabega as a pastor who remained behind kanisa eyatandikibwa in the church which was begun or omugenzi started kitaffe
by the late our father. Era nnyongera okubwebaza buli omu And I continue thanking everyone ne basajja ba Katonda with the men of God amafuta who has anointing, abasumba. the pastors. Mwebale nnyo Thank you so much. kuyimirira nange. Stand with me. Pastor Wange Pastor, gera omukisa. may God bless you. Oyo That buli ekifo man, ekawaala whatever happens here, takuba ssimu, he doesn't call. ajja buzi He comes by himself n'abasigadde bonna, with the entire team, n'abasumba, with the pastors, abaana abava muno. children from this house. Mukama abawe omukisa. May God abundantly bless you. Mbadde njogera ne Keezi, I was speaking to Case. mugambye olunaku luno siri musanyufu nga we nandibadde, I told him that this day I am not so happy as I would have been. era siri musanyufu And I am not happy lwa nsonga because muli nakyeteekako I put it onto naye me. ngamba njagala olunaku weruti lugendo tutuuka And I say that I want such a day to come nga waliwo kye tukoze. when we have achieved or done something. Amazima The truth, omwaka guno this year, nze ne ttiimu yange me and my team, tetulina kye tukoze we haven't done anything. okusinziira ku ntegeka zaffe. According to our preparations, Tetulina kye tukoze, we have not yet done anything. tetulina kituyimiriza mu maaso ga kitaffe. There is nothing that can make us stand Netugamba, before "Muzeeyi, Father," and we say, we Father, wavaawo as you left, kino kye tukoze mu this is buweereza. what we've done in your ministry. Omwaka guno gubadde muzibu This year has been so hard. nga bwe gubadde omuzibu eri bannayuganda As it has been so hard to Ugandans. nga baafuna oluyimba lumu: They gotten one song, ekonomi, economy, obwavu, poverty, ebbula lya ssente, lack of money, ebbula ly'emirimu. lack of jobs. Naffe And even us, ng'abaalekebwa as we people who are left okutwala omulimu guno mu maaso, to take this work ahead, naffe akakayimba ne tujja ne tutandika okukayimba. we started adopting that song. Challenges nnyingi nnyo Many challenges ezibadde mu mwaka guno which has been in this year nga tezitusobosezza that has not enabled us kubaako kye tukola. to do something. Twalina entegeka We had the preparation n'akakiiko, with a committee, era nga tugamba olunaku luno and we say that this year, this day, twagala tulutuukeko we want to reach onto this day at least nga tumaze ebisinga, when we are done with most naye things. tulutuuseeko But we have reached on it, tewaliwo kipya. nothing new. Abaliwo omwaka oguwedde, People who were here last year, tunula, look around, tewali kipya. nothing new. Yensonga ki ngambe siri musanyufu. It's the reason why I'm saying I am not happy. Yensonga ki badde bakwa program nagaye sirina kye ngenda kwogera It's the reason why they were giving me the pulpit and said nothing I'm going to speak. olw'embeera ebadde mu guno omwaka. Because of the situation which has been in this year. Naye ate tekitegeeza But it doesn't mean nti tetujja kikola. that we are not going to do it. Roma Rome yazimbibwa mu lunaku lumu, was not built one day. wabula kiri gye tuli But it is all unto us okutuula to sit ne twongera okusaba. and continue praying, At least omwaka ogujja at least for the coming year. mugende okujja The time you come back mu here, abatali bakkiriza ba wano, people who are not believers of this place, mugende okujja by the time you come back nga this year, tetwetaaga bagamba tukoze kino wekiti ne we wekiti, shall not need to tell you that we've done this and wabula this nga and mwe the nammwe other. mugamba But you'll also say, ekituufu truly, ttiimu ya musumba ne banne, kuba sikola nzekka. I am not working alone. Mukama yampa ttiimu ennungi ennyo God gave me a good team be nkola nabo, I work with, nga nammwe mulaba bye tukoze. that you also be seeing what we are doing. Mwongere otusabira, And continue praying for us. mwongere otusabira, Continue praying for us. mwongere oyimirira naffe. Continue standing with us. Eri abagoberezi To the followers, twongere okuyimirira, let's continue standing firm. twongere okuyimirira, Let's continue standing. tukole omulimu gwa Mukama, And let's do the work of God. tukole omulimu gwa Mukama. Let's continue standing and do the work of Eri God. abakkiriza mumanye entegeka zaffe, To the believers, you know our preparations. entegeka zaffe, Our preparations. ako akakubo ke muyitamu That route you're using coming here, tetulina parking, we don't have
naye Mukama yatuwa ekisa. But God gave us the grace. Kitaffe Our Father, waliwo ettaka ly'ataaleka wansi awo. there is a land, a piece of land which He did not leave down there. Naye olw'okuba tukolera wamu mu But kukkiriza, because we're working together in faith, twasobola okwakivinga ettaka eryo. we achieved that land. Era enteekateeka zaffe And our preparation, we want nga wojja that when you come, tweyambukira mu kakubo ako. you don't use the other route. Wojja When you come, otuuka butuusi wali ku gate ng'eri you'll ku be kkubo passing the other side where the gate is, the main road, okuyingira ekkanisa. to enter the church. Ekyo tukisaba nnyo Mukama akitukolere. That is what we are praying for God to do. Then notereza ekizimbe And kino then to kyonna. organize this building very well. Project yonna All the project, twatula ne ba engineer. we sat with the engineers. Twetaaga biliyoni 4 We need 4 billions eza Uganda. Ugandan currency. Tetuli bagagga nnyo, We are not so rich, naye tulina Katonda omugagga. but we have a rich God. Tulina Katonda oyo gwe We tukkiriza. have that God we believe. Mukama mulungi. God is good. Ng'omusumba As a pastor, neebaza abagoberezi I baabwe thank my believers or followers, abali wano abatini, those of you who are here,